owa enkoko nkulu ebuliddewa senga enkoko nkulu temwagitaddemu tugenda sula wano tokkiriza owa enkoko nkulu y'omukulu gwe wagiridde owa enkoko nkulu eriwa enkoko nkulu eriwa owa enkoko nkulu bagigabidde ani owa enkoko nkulu wagitadde yaliriddwa yaliriddwa senga tweyazza nnyo Ntekoko nkulu pachompa tukinonye bwebaamu ng'okimpa bateriimu ng'owakiridde obeeranga mu mbeera kasita bateekawo engeri ya mpachompa kyogendako omanya bajja kuwangula owaye oye bwewakawasizza akati be bagiriddewo ate wansi w'emmeeza wakebeddeyo sikukebereko wansi w'emmeeza amubiddeko Shafiki keberako wansi w'emmeeza oyinza okuba yakuguddeko wansi ate abba ebibuuzo byange tubaye abo tulise enkoko endala ennamba kale obadde mu maaso senga obedde ogikwesa omwo nasibye busibe ye anoonya bunoonya enkoko nkulu ye Shafiki owulidde otya nga nkoko nkulu obedde oginoonya tugirawo wagiridde ate ekyo kyolya kati Shafiki abantu soko babuliye ku bwomi bwayo abantu babuliye ku bwomi bwayo owaye abantu babuliye ku bwomi bwayo
Enkulu y'omusajja tumaze ne tugifuna era kiwedde kulaba wenna otuyanye kiki senga kyatukoze wano senga w'amaanyi tulabye wano eno ng'ebyana bijja mu ddiiro tolina kyosonzeemu Nimrod nze ndi musajja mufumbo era nze nzirako muganda wange bw'amaze nze nzirako senga kyakoze banna langirira emikolo olunaku bwe ruti si bwe ruti maneja Novemba 2021 mwaka guno omwaka gwe tujja kukwata bukwasi ogenda twambaze suuti tukutwale kifungo gwe ne bw'otajja tugenda tewali buzibu olwedde senga agambye wano tetuvaawo si wano emikolo bwegitibwekisa owaye akatiba kakwasizza ono Nimrod akatiba kakwasizza gwe wano tetuvaawo ate wano wo batukkiriza okubeerawo batuzadde si bwe kiri mukulu hata bwe kitonkyawa batuzadde wano tetuvaawo tukirize ngombo atukirize ngombo agambye atya Nzwe byefunye 2021 nabindeetedde 2021 bizibu nga ki ekizibu nga omukwano gwe Nimrod okumugamba nti no adda 2021 yaddako tulina ebyokunyumya Lule mugambye Nimrod munkwasizza akati guno omwaka naye omwaka guggwako gunaatera okuggwako tugenda mukola kifuba 2021 gw'omwenda tukyalawa tetunasanga Banyawo mwebale kujja bambi tubangala nnyo mbagala nnyo mwebale kutwagala. Thanks for the love. Bijogera tuwakayimba mikolo gibadde mirungi nnyo abantu bagambye bakujje ku lujja Ani agambye? mb'obadde oluddeko banno baadde bavuddeko Era wenjogerera bannaye sima wegenda kuggwa kubanga chairman waayo batutte vice bwavaawo chairman nzenzirawo oyogera simawu tekyaliwo chairman bamututte oye tukulabyeko wali eri nga senga akugamba noonya enkoko nkulu Ngirabye. ng'oginoonyezza Ngirabye n'enjirya ate tulabye owaayo fayini asi fayini twetwebaza naye tukwatagane abasigadde musimawo bagamba ki ate baninza abadde asigadde nze chairman nze kagitandika nze asembyeyo kati eguddewo etyo egudde kubanga ne enkya tulina meeting yabadde bwensuubire yali gisigaddemu meeting eyankya lwaki Nimrod temumutuyambako yaddako mu Novemba yaddako kakasa byoyogera nesuuti egimuwadde ne bagitanya kwadde sokolindeko kakasa byoyogera jasagala omale egifule paid ono mumanyi bulungi bwana Nimrod sokoleke ogenda gamba bwana Nimrod mwogezi we bwana Nimrod akakiiko kanonze mwebale nnyo okujja bwana Nimrod sokolindeko nze okwanjula agenda kutulaga naye deeti yatugambyemu abalina ogimulondera mu mwezi gwa Novemba ogwaddi mwaka fenga akakiiko tusazeewo tugenda kumukolera omukolo just omwaka gwe tutali shuwa taata tugambe okyetegereza tetuli shuwa naye Novemba okuva ku kwambala kukutuuka ku kutambula kutuuka ku byonna tuyimuwadde era bwe twogerera tugenda kukaweefube kati wakunoonya mukyala omu mu bangi netugenda kunoonya omukyala omu mu bangi
era okuva na leero paka enkya tugenda kuba ne lisiti yaffe nga tusaza tugenda kuba nga bali ku kimeza kya Premier League tugambe nti ono obubonero tebuwera muze kulamba mwenda ey'omu mu bangi tunagenda otuuka wiiki ejja nga tulabye akulembedde ekiro ye Vincent Sagaba yabatwala eri n'asunsula mugenda mutwala wa musajja muba tosulasula tulira ku Pakalasi restaurant egenda kumufumbira tulina sizzling chicken bwe baba bajja wagenda okuba meeting naye ku mukolo gwa Nimrod Coffee Pakalasi egenda kufumba emmere kukyala okukyala okuko Black Book tugifunye omuli amannya Black Book omuli amannya tugifunye tugenda kuleka okusaza era buli okuyo omanyi nti oli mu Black Book weeyise bulungi weekend namba aweereza amanya soda tulina ogambye ekya mukolo gwa Nimrod omukulu Kiyemba amukiriyalinze kati mubikirya oli budget yonna so atanaweereza linnya lyo omumanyi toli mu Black Book tukuwadde paka nkya oweereza amannyako ku Facebook page ya Nimrod kati mwe mugenda sunsulamu mujjamu abatali n'abamu batandise okuba ku simu ya Nimrod waliwo atandise okuba anti tumufunye tereza kamera tereza sigala awo olagawa sigala awo ofunye ekina ki wetwogerera nga kati yolonde ebi tatango tansonna nagira November kameka according in fact olaba abategesi b'emikolo ani yakulonzemu omwogezi bina paid mama weeyogereko nze nkuwaagwe wajje tulaga obadde ki wandimubuuza bubuuza waali oba taliyo abagenyi tulina bangi tulina oyo kolo gwoli oba toliyo ebyamojja kiddamu akakiiko amalindako okukiriza owaaye nga gwawandiika mu Black Book soko tubuye atukoze bubi nnyo twayogera ku bintu birala nnyo omukolo kyetugamba tugenda gutegekera eri wano tetunnasalawo wano zino ensonga za kusooka kwetegereza leero wandiise amannya ameka leero tetuwandiise bwenani abatanasalawo erule nze ng'omugole nasaze simu abansalidde nabo ne basalawo kiwedde mutebi mulungi